ngo batatwagala fa abasiraamu naffe tutumwagala. Era badde mpuliriza ono omwana omuto atera okugamba abantu nti mwebeerere mu leero ng'ayogera ku basiraamu nti mubonyebonye nnyo naye singa nzija mu buyinza nja kubakolera embakolera. Tetunnamanya oba anaabikola naye tugende n'atusuubiza oluusi. Olunaku olw'eggulo omukulembeze wa NUP yasinzidde Butambala n'agamba abayisiraamu nti omusiraamu bwe bamukwata mu gavumenti eno omusango guba gumusinze nga tebannaba namutwala mu mbuga z'amateeka, era n'abakuutira okubeera nga balonda NUP okusobola okuwona kino. Sheikh Una agamba ekimala kimala, agambye ebigambo nze mbyogedde era bivunaanyizibwa ku nze, ngenda beera nga mukuwa. Amagye oba ab'ebitongole ebyokwerinda bongedde okubeera nga beeyingiza mu nsonga ez'ebyobufuzi. Wuno omusirikale ekitogi kimyufu agamba nti abantu mwenna mulina kulonda baasi. Mu ngeri emu olunaku olwaleero Bobi bw'abadde mu bitundu eby'Essembabule bwe bakubye oluyimba lw'eggwanga, waliwo omusirikale mwoyo gwa ggwanga alabiddwako ng'asitula saliyuti bw'atyo n'agikuba okuwa eggwanga ekitiibwa. Ekikolwa kino tekisanyudde banne, era tubalabye nga balinga abamunenya lwaki okoze ekyo, naye nga kubadde kuwa ggwanga kitiibwa, ye impunity eri mu ggwanga. Tugenda beera nga byonna tubiraba mukwano gwange. RSS w'e Masaka ayanukudde aba NUP abagambye ekisawe kye mwayagadde okuteekamu olukuŋŋaana ng'omukulembeze wammwe azze temugenda kukifuna, mutugjeeko akajanja. Tugenda beera nga byonna tubiraba mu ngeri emu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayuguumiza Ssembabule agikubye n'esaba n'amazzi. Omukulu amanyiddwa nga Meja General Katirima eyamugamba nti Ssembabule eno birala simanyi oba asuza atya oba afunye ku kyokunywa. Rop Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero alabudde abasuubuzi n'abagamba the Prime Minister Robin Nabbanja bamusindisa gye tewali agenda bakompasetinga. Ebigambo tubirina ogenda kubeera nga obiwulira. Enfa ya mukyala w'omugenzi oba tumuyite mugenzi Kibalama John Bosco eyongedde okugjayo ebibuuzo. Maama w'omugenzi agamba muwala we tabadde mulwadde era nga bagamba nti yandibeera yattiddwa buttibwa omuntu. Poliisi egamba nti ekyagenda maaso n'okubeera ng'enoonyereza. Byonna tugenda beera nga tubiraba olunaku olwaleero. Mu ngeri emu waliwo abavudde ne bagamba nti laale ya NUP ey'eryantonde tebaddeeko bantu. Tugenda kubalaga ekibaddeyo oba oliawo mujjonkere bye mumanyi. Ebyo n'ebisingako awo bye tugenda obeera nga tutunuulira mu mboozi ey'olunaku olwaleero. Katukole bwe tuti tukomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Ewaawo nkwanirizaako wenna atwegasseeko mu kaseera kano webale nnyo webalire ddala. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime maze okubeera nga nzija mbawe ebigambo bye tulina olunaku olwaleero. Njagala kusooka n'okubeebaza ti mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abali mu kubeera nga mutuyambako okubeera nga tufuna essimu. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala bategeeza nti tulinga abasemberedde okuba olukumu mutwe. Emitwalo tusigazza 20 gokka. Tusigazza emitwalo 20 gokka. Kale nno osobola tukwasaganyizaako olunaku olw'enkya ne tugireeta oba ku lwokuna. Tusigazza emitwalo 20 gokka ge twetaaga. Tujja kujja tusome erinnya limu ku limu naye nga tubeebaza. Twava mu kamunkaaga kakati kamunkaaga mu 5 katubuzayo emitwalo 20 gokka. Katugende mu maaso n'ebigambo.
bwe tubanga tweyongeddeyo ab'amagye ab'ebyokwerinda abakuuma ddembe bongedde okubeera nga beeyuwa mu kunoonyeza mwami Museveni akalulu gye buvuddeko tulina gwe twakulaga ng'atambula akutte ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akutte n'ekya mutabani we Solomon Kampala ng'ali ne girlfriend we agenda abiraga abantu abagamba mumulaba ono omwana we ali Bulaaya mwe mugenda kufiirwa abammwe n'ebiringa ebyo. Kakati noono avuddeyo n'akampeyingira mwami Museveni misana tuku mutuweeko akubala ya munyumba ewuwo owuliriza banyonyola ekiwanye tuvudde bagambe ekyokukola ki esaawa y'okuba akalule kakoze ki katusi nze nina ekintu kimu ninye emmotoka eki basi kubanga etwala abantu ki bangi gamba ab'ennyumba yo okutuuka okuba akalulu balinye baasi oba kogamba agenda alinye baasi akutunuulira bubi oba koga ayogera bubi balinye ki ensonga yayiwe ate era agira n'amagamba nti gwe mwalabyeko y'abaani mwana tulina bingi byesookeddeeko nenze luno oluzi lw'amafuta oluli wano mu Bunyoro nga ne leero nga lwogeddeko nti amalala gafunise mangi nnyo nze sirina gye ngenda kubanga mulina gye mwagala okugenda amangu mulutulibiri luyitanga amafuta njabagana abeera nga gatuuse emyaka ebibiri njagalinda nange nganywe omulowooza amalimba nze sirina gye ngenda sirina gye ngoleta era ye musirikale gw'owulidde mu katambi ako ng'akugamba n'amafuta baafunye amalala nze siina gye ŋŋenda siina gye ŋŋenda n'okufa agambe tekulina gye kuntwala era agamba nti nja galinda ne bwe ginaaba myaka ebi nja galinda awo we basinzira ne bagamba amagye tegasaanidde kwenyigira mu byabufuzi naye we gabyenyigiramu towulirangako gwe bavunaanye ne ssemateeka akigaana towulirangako gwe bagambye nti bamuleese lwakweyingiza mu byabufuzi naye ageza byeyingizeemu ng'awagira Kyagulanyi anti awo biba bikukujju olwo abeera yeetabye mu byobufuzi naye ng'awagira mwami Museveni ate yeetabye mu byabufuzi oluvaawo nga bagamba mwe bannaddiini temulina kubeera mu byabufuzi bannaddiini temulina kubeera mu byabufuzi naye nga n'amagye gali mu byabufuzi kakati ne bannaddiini bagamba ng'omusirikale wagambye nti gwe walabyeko ye mwana balabye mwami Museveni ye bwagamba kakati ne bannaddiini bagamba katugende n'atusuubiza gwoba ogamba gwe walabyeko ye mwana katugende n'atusuubiza ogenda kulya nga bavayo bagamba bannaddiini muve mu byobufuzi bannaddiini temulina kwenyigira mu byabufuzi njagala otuwa akatambi kano twagala ffe abasiraamu naffe tetumwagala nga bw'atatwagala ffe abasiraamu naffe tetumwagala era badde mpuliriza ono omwana omuto atera okugamba abantu nti mwebeereremu leero ng'ayogera ku basiraamu nti mubonyebonye nnyo naye singa nzija mu buyinza nja kubakolera embakolera tetunnamanya oba anaabikola naye tugende n'atusuubiza oluusi bino ebigambo byange mwiso gamba nti abasiraamu kankana nze ne bwe nfa leero nfa nga mmaze okwogera amazima naye amazima temugaagala
abasiraamu mwebereremu abasiraamu koleki mwebereremu tusobole okubeera nga duniya eno tuginunula. Okay, Sheikh amaze okubeera ng'akunga abantu nagamba nange twebereremu kati ogenda kulira ng'oyo bamwambala. Lwaki muyingira mu byobufuzi muli basajja ba Katonda naye ng'abasirikale bwe baba balayira kuuma ggwanga. Era Constitution ya Uganda egamba oyo yenna agizanyiramu, oyo yenna ayagala ogikwatako ogikyusakyusa ewa bannayuganda obuyinza okumukwata ne bamujja mu buyinza mu buli mbeera yonna. Constitution bwetyo bweyogera. Oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki. Kakati ogamba munnaddiini gwe tolina kwogera ku byabufuzi naye munnaddiini ayogera ku sayidi yo oyo alyoke n'obukuumi mu bumuwa. Amagye temuyingira mu byabufuzi nga bawagidde eno opposition naye baba boogerera gavumenti ekyo kiryoke singa mubakwata ne mubasiba ne tumanya naye nedda. Bwe tuvaawo kino kyonna kitegeeza kunyigirizibwa. Tugende e Masaka. E Masaka bateeseteese ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'E11 okubeera nga Kyagulanyi Ssentamu ajja kubeera mu kitundu eky'e Masaka. Era ne bakkaanya ku kisaawe ekyabazira kyekyabazira ne bakkaanya ku kisaawe eky'okubeera nga omukulembeze waabwe agenda kubeera nga abeerayo. Bateeseza ekisaawe ekya Liberation Square. Era jjo twakulaze Namayanja meeya w'e Masaka, Masaka City, ng'agamba tumaze okusasula katusuubire nti ab'ebyokwerinda tebajja tutaataaganya. Kakati RCC avuddeyo ye n'ateekawo y'ebisaawe byawulira ayagala. Tusooke tumuwulire then nzije nkutemeretemere ye agamba ki ekiri awo ekyamagezi. Enkola yaabwe ey'aba Nuupu yaleese enkola yaabwe ey'aba Nuupu eno gye bayitambwa eggaali n'avaayo n'ayagala ayogeze amaanyi mbuye agenda kuteeka olukiiko wadde nga poliisi tamaze kukkaanya nayo oba abakulembeze b'ekibuga tamaze kukkaanya nabo ye agenda kukozesa mpaka ateekewo olukiiko. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza bannamasaka ne bannayuganda abandaba wano kati nti wano ffe mu Masaka embeera y'ebyokulonda embeera y'ebyokukola kunoonya akalulu okwewandiisa etambudde bulungi era tuli bamativu nti n'okulonda kujja kutambula bulungi nga tewali kutaataaganya. Namayanja okuvaayo n'ayagala ateekewo embeera eya confrontation wakati we n'ekibiina kye ekya Nuupu nga baagala bakoonagane n'okuwabulwa okuva mu poliisi n'embeera y'ekibuga okuba nga tetaaganyizibwa. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo ate era nga twali twakifunako dda kuba Namayanja yategeka abantu bagenda okutuma okuyisa eggaali mu bantu mwe muli okukuunyula obusimu okubamba gundi indiketa z'abantu yamala ddo batongoza wano mu Masaka naye olw'okuba nga tubagoberera bulungi balemereddwa okutuusa obuvune ku bannamasaka. So kati ye okuvaayo n'agamba nti agenda kuwalaza mpaka ateeke olukiiko awatasaanidde kubeera lukiiko. Ekintu ekyo kyakivve era mulabula tageza tetwagala atuleetera embeera ey'okutaataaganya ebyokwerinda byaffe n'okuleeta embeera eteri ya butebenkevu mu kunoonya akalulu akabadde katebenkedde. Naye ddala RCC ono bw'aba yeewulira byayogera awulira nga bikola sensi. Bw'aba nga ye yeewulira ng'ayogera ddala byayogera tabiwulira nti nno bimuswaza. Kubanga owulira mu njogera yo osobola okukiwulira nti NUP nga ye omuntu tayaga in fact teyandyagadde etuuke na Masaka. Niyo olw'okubeera nga kiseera kya campaign talina kyakikolera.
omuwulira ng'akasajja kali ku mutima gwe kakutte ensuuluulu bwe kati. Naye byonna ebyo of course bw'obeera ng'oli ku ludda oluvuganya gavumenti mu gavumenti eza Africa obisuubira byonna. Agambye Namayanja alina abantu babanyakula obusimu n'ebiringa ebyo. Naye nga yalina obbawo obukuumi abasindise luddawa abajja ku kisaawe oba oli awo kye babadde balina tebannaba kivaako kubanga bagamba bo basasudde. Kati ye abajja ku kisaawe kya Liberation Square n'abatwala ku kimanyiddwa nga Kako. Era Kako we baba tebakyagadde bagende ku Sports Arena. Sports Arena we baba tebakyagadde bagende Katanga. Bye bisaawe ye byabawadde. Byabasalidde we baba baagala bagende eyo. So byebyo ebiri e Masaka okusika omuguwa kukyaliwo ebyaddala. Katuveeyo bwe tuba nga tuvuddeyo abateeketeeke bannannyini Masaka ba Mathias Mpuuga Nsamba n'omukulu Abedi Bwanika n'abalala mulowooza ekibuga kye bagamba nti kyabwe bakyayala anti babadde ku mukolo omukulu olowooza tebamututte na biti bya muwogo katono bamukube n'ettimpa katono bamukube n'ettimpa omukulu Abedi Bwanika bamugyewo nga ebintu birungi si birungi abantu nga beesaza akajegere ana bagamba nti tubaboole kale baba e Masaka tuwe katambi. Abedi goli mubi obusoti bw'obolimu Abedi goli mubi obusoti bw'obolimu Abedi goli mubi oli mufunyo Abedi oli toya pusi toyina kaddako Abedi oli toya pusi toyina kaddako Abedi mubi nnyo Abedi mubi nnyo Abedi oli mubi Abedi oli mubi Abedi oli mubi oli mubi Abedi oli munafusi Abedi wayisomulevu ndakadako Abedi oli mubi Ekyobomanya kye batalangidde Abedi Bwanika nga tekiriiyo oli mubi oli munanfuusi olulevu olweru bibadde byetaagisa mukayisi ddala bibadde byetaagisa naye obuzibu n'Abedi yeepuuti watafiiti ebyaddala yeeteeka watajja yeepuuti watafiiti. Yes, abantu baagala kirala oyagala kirala ya Abedi Bwanika. Kakati bw'obanga eyo yennyini gye weesimbye nga ku mikolo ogobwa bugobwa mukalulu vaamu buvi si bwe kiri. So bwe tuvaawo olunaku olwaleero ffenna tukimanyi nti nno government in fact abasuubuzi emmaali yaabwe yayonoonebwa amazzi. Bwe yonoonebwa amazzi nga bagamba omwala gwa Nakivubo ogw'omugagga Miss Kigundu gwe gwavaako obuzibu. Gavumenti ebadde egamba nalabye Idi wa Kampala ng'agamba nti bagenda bakompasetinga. Then olunaku olwaleero Prime Minister Robinah Nabbanja azze okulaba ng'ayogerezeganya n'abasuubuzi azze n'abanene bangi mu government of course na Miss Kigundu abaddewo. Naye Joel Ssenyonyi agamba kikafuwe tebagenda kubeera nga babakompasetinga. Abadde yakakibagamba Robinah Nabbanja n'abagaa tetugenda bakompasetinga. Naye nga tetunnatuuka kwako katambi waliwo abaali basula ku mwala bagamba nti bwe baba bazimbiwo ekizimbe fuleeyo waggulu bagibawe. Bwe baba bazimbiwo ekizimbe ogwo gwali mwala gwabwe ogwo gwali mwala gwabwe. Bwe bateekawo ekizimbe fule esembayo bagibawe yaabwe. Era bagamba nti bo gavumenti yabafuula dde ebiwengemeku tebamanyi nakiddako
omuniga ayogedde ebigambo mutuwe. Nsaba ngaffe abaali basula mu mwala, nze mbadde nsaba ngaffe abaali basula mu mwala batuzimbyeko first floor waggulu nga kutusula kuba omwala gwaffe sibatuwatna lwataano situkyalya situkyanywa situkyayebaka enjala etuluma tusiiba njala tugisula batuzimbyeko first floor waggulu nga yaffe ngaffe bananyinigo polisi wetutwala kubale kutwala butwazi bokitegeera ensi twagivaako twagyesonyiwa ffe situna kitwagaza nsi situlipano yabyabufuzi situwala na gavumenti naye ate yo gavumenti eringa etuwala naffe abasula mu mwala etwagaza ki ffe situmanyi kulonda situlina ndangamuntu situlina simu buli kimu twakyesonyiwa Uganda twagireka etambula egende gyeraga yemanyi oba egwawo eba ekomawa naye naffe babeeko kye batulabira oba nga tebalina kye basobola tuyamba baba tuyisiza olwi mwana amanya nze Kibanda Mafia ow'omu mwala. Abantu bano bw'obalaba beekyawa ensi baagivaako. Amannya nze Kibanda Mafia ow'omu mwala. Talina ndagamuntu, tayagala na kumanya. Talonda tebimukwatako. Akugambye gavumenti ffe twagivaako dde oba eragawo oba egwawa tebibakwatako. Abantu bano abalinga ebigenda maaso mu ggwanga nti tebibakwatako. Okunyigirizibwa ku kubayitamu olunaku lwe bafuna opportunity ng'oli abawabuwi 1000 ng'oli abawabuwi 1000 5 emitwalo 2 ojja kumusanga ng'ali ku kkubo yeekalakaasa ng'ate ayiwawo omubiri naye nga mmwe mubireese. Anyway, tuwe eby'e Kampala ne Prime Minister Robinah Nabbanja nga bwe bibadde. Nga tumaze okukola buli wekitibwa president nga tumaze okukola buli kimu ayagala kuyambako kusumbuusa support si compensation support okubakiza abantu bonna abafiiriddwa ebintu byabwe. Abasuubuzi abafunye obuzibu mbakubira omulanga ebyo si bituufu era tebagenda bakompensatinga. Nze siri nabbi naye nkimanyi nti okwo okulirira kwe babasuubiza tekugenda tuukirira nga bwe baali baliiridde ani. Ndi musanyufu wako bakama baffe bazwano leero muwulidde abantu bangi bagamba twakwaamu azibu omwala kyova olabangiza ebyantu byafulani. Sijja mukudda mu kusonga kwono n'oli ekizibu ekiba kizze ffena kitukwatira wamu era nnyolelwa wamu n'abantu bonna abafiirwa ebintu byabwe wadde naye kaba kwogera ndi victim kuba sinza atonyesa ki enkuba era twataganyizibwa naye bakama baffe kasita bawulidde obulanga bwaffe ne bajja batukwatireko mu mbeera emu oba endala esooka eri tekiniko batugayidinge ekyokukola n'ekyokubiri baleezi bakama baffe abakesise abalina okulaba nti ebiguma byonna byonna ebisinga bituuka ku mwala kwani mu sinaariyo ezimu ze twalina ti amazzi agasinga agava waggulu nga tegannatuuka na ku mwala gagenda mu bizimbe bya disitulikiti katugenda kujjayo embeera nga tukwatagana ne kesisi twalenga gye tusaza amazzi enguudo na buli kimu nti amazzi gajja paka mu mwala kuba mulina abawanga lano ku mwala mukimanyi kyekuba weetonya mu ddakiika 5 oba 10 maximum omwala guba guzima guli kitegeeza nga guli wansi kitegeeza omwala gutambuza ki amazzi kati ekizibu ekiriwo ekyene kujja amazzi ku safesi gayingiza ki mwala era abakulu bano bagenda tugayirira bulungi tulabe nga kiggwawo naye bakama baffe bano engeri gye bali wano kati nange nfunye amaanyi bajja tukwata kuba ku bo buli kimu kikola ki kisoboka naye nga hamu si atonyesa ki omwala twabugaziya okusooka omwala gwali mu mita 6 netugaziya negufuka gwa mita 12 guno omwala twaguprojectinga mu nkola yagwo n'obugazi bwagwo nga gujja twala amazzi ng'olabye n'enkuba. Okay, ekikulu kibadde nti Nabbanja agambye Mwami Museveni agenda bakwasizaako tagenda bakompasetinga. Joel Ssenyonyi abadde yabyogedde misana eri n'agamba mbalayira tebagenda bakompasetinga era kirabika ng'ewatali compensation ebyaddala. Bwe tuba nga tuvuddeko awo nzikiriza nkutwale eri Robert Kyagulanyi Ssentamu Essembabule. Olunaku olwaleero mbadde ndaba omukutu ogumu
omukutu ogumu baguyita ndowooza Sabula TV nga gugamba nti Bobi Wine tabadde n'abantu n'omulala bamuyita oba Emily Smith nti tabadde n'abantu naddala mu kitundu eky'eryantonde eyo gye tulengera eyo Sembabule awo abadde Sembabule then eryantonde gye bagambye nti nno tewabaddeeyo bantu weewo awo yeryantonde simanyi abantu abamu we baba boogera basinziira ku ki omanyi Bobi Wine yavaayo n'agamba nti NBS bwe muba muzze okukavalinga mukwate ebituufu mukwate mu maaso ne tewali nsonga ebakwatisa mabega mukwate ebigere oba musookeyo mukwate nga tetunnatuuka ate mubizannye nga we tubadde kakati n'abamu ku bapropagandist ekyo kye baagala okubeera nga bakozesa wenna yalabye omukutu ogwo njagala kugamba nti kati kino kye kibadde eryantonde ekyo waliwo ekisoso okulaga Sembabule awo Sembabule then wano ewalala awo lyantonde Kaliiro lyantonde so tetugenda beera nga tulwawo nzikiriza tugende buterevu mu mboozi ya NTV gye tuwadde olunaku olwaleero ku lugendo lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era babizzeemu era NTV ebyajjo ebizzeemu tugende bino no byanyiza ba Frank Gashumba nti bamugoba nese bekola amawulire mangi mu mboozi zaayo leero ekoze era amawulire 3 ku NUP nenga geetaagisa bakoze ku lugendo juno lwe tugenda okulaba then ne bakola ne ku mukyala wa Kibalama ne bava ku mukyala wa Kibalama era ne badda ku Kibalama ng'akyali ku NUP ng'ayogera kati olwo baagala bakole ki mama NTV jo tuwe emboozi tugende okuyugumya Butambala ne Gombo olunaku lwajjo Kyagulanyi oluvannyuma lw'okuyugumya Butambala ne Gombo olunaku lwajjo Kyagulanyi yesuze Maddu yavudde okwolekera Sembabule ne lyantonde olwaleero ku nkulungo efuluma Maddu okwolekera Sembabule atambudde abasuulayo obugambo bw'okubaperereza bamukwasa obuyinza ajjukidde nti ab'Egomba bafuwa olunyankole n'alutandikako kyokka alabiru n'amwekubya empi n'ajjukira nti teyakoze bya buyisi bw'omwensega gw'ebika abaana b'Egomba abanyankole muliyo batababiiha twagala babalime mu Bobi Wine bwe munaalonda Bobi Wine omuganda mumujja kubonaabona mbalage ku kyebbeeyi kyange tubatumide ne polisi ye Maddu matumida tengenda kujamba banjere nte nyumba ya muzeyi wange yayongeddeyo okwolekera Sembabule era abawagizi basigadde bamugoberera mwabo mwe tulabidde n'omukyala eyasazeewo mu mbeera abawenja akalulu gye batambuliramu yatambulira mu Gomesi nga bwawaga ku bodaboda Kyagulanyi n'abawagizi be ebidduka babiringisiza okuyita ku faamu y'ekisozi ey'omukulu gw'ayagala okujja mu ntebe nga bawaga era wano abaana b'essomero lino abambadde yunifoomu ezeefaananiza ababadde babayitako babadde ng'abasomesa bwe baategese nabo balaga obuwagizi babinuse nga toyinza kwekakasa oba nga kye bawagira bakimanyi okuggyako okumala gabuuka tusanze n'abakadde ababadde bayayaana okulaba ku Kyagulanyi okubadde n'asoose okunyenya amagumba agali mu ttulwa ly'agamaze okugenya ayayaanya okukwata Kyagulanyi mu ngalo kyokka naffe ennyiika etukutte nga tulaba amazina ge gamumenyedde busa Poliisi ne gye buli eno tukyagitenda kuba abawagizi abamu babadde bakyacyansiza mu maaso gaabwe kumpi kubalinnyako naye ne banywerera ku ky'okukuuma abantu n'ebyabwe
nene emiti amatabi tegasigazza nga batagasiba ku piki gaba kubidduka ne kuzittukutuku. Sembabule amuyingidde mu kitiibwa era tusuubira atuusa akaseera n'akuba kabiite we Babula Itunga akaama naye yeesoboleyo mu mmotoka bawuube babiri. Itungo Kabendera akutte katonotono kawuubyo mu ngeri y'ekimbejja nga gyakazi akagenderako emizira. Abasoose okuwuuba nga Kyagulanyi aliko waggulu atuuse n'akkakkana bendera ne baziwuuba nga bwe beetunulako. Ekisaawe ky'essaza ly'e Sembabule awabadde olukuŋŋaana bakiyingiridde emizira wakati mu kwewuuba kwa bendera. Bakiyingidde olukuba luwandaggirira naye abawagizi bongedde ku kyeyiwamu. Bakkalidde nga amaze n'okulamusa ku baayo basoose kuyimba luyimba lwa ggwanga. Olukubya oluyimba amaaso gaffe galabye omupoliisi asse ekitiibwa mu ggwanga ng'akuba saluti nga luyimbibwa. Kyokka amaaso gaffe gafaananya okukenga nti banne tebakkaanyiza na kyabadde akola era saluti tebandaddeyo n'agijjayo nga tukyayimba oluyimba era ne tulaba ng'alinga eyeebuuza ekikyamu ky'akoze mu kuba saluti nga bayimba oluyimba lw'eggwanga. Omubaka w'amawogola Kawunti Goreti Namugga alaze Kyagulanyi engeri gy'akunzeemu ab'e Sembabule. Omukyalo ono gw'oyinza okuyita Kawandula bigambo mu byabadde ayogera mu lusaagosaago mubaddemu okulombojja ebizibu by'e Sembabule. Kyagulanyi mu maanyi ago naye mwasitukidde okwogererako eri abawagizi. Abeeno asoose kubayigiriza bye yajje mwakyoli mu kusaagirira kyokka mu ngeri y'okulaga nti ayagala kugatta ggwanga lyonna mu kukaatiriza nti ennimi zireme okubaawula. Kamayigiriza olukyolimmwe omanyi ffe twabaddeyo mu kyuma kyolina erango kati kasooke mbayigirize people power mu lukyoli. Bengamba twero padero ngomudamu twero wa bengamba twero wa ngomudamu twero padero tugende twero padero twero wa twero padero twero wa mama bw'amaze ebyo n'abazza mu kusuuta Katonda era mu lukyoli bagamba lubanga be omanyi Katonda eri bamuyita lubanga eggulu yabanga gamoyita ekibanga lubanga be bengamba lubanga be kitegeeza Katonda mulungi mwe mudamu kaliducu mudamu ki kaliducu ate bengamba kaliducu nga mugamba lubanga be tugende lubanga be kaliducu lubanga be kaliducu Babula Itungo tamwerabidde naye ayongera okuttaanya enjiri y'okwegatta wakati mu nnimi ez'enjawulo. Naye nga sinabagamba kintu kyonna lwaki sisaba first lady najja n'ababuuza Sembabule musanyusiza taseeko mu bungi mujja kuwutesavu nga mutiikinza umbrella temuloba kano ke kaseera neyaziza nyo taata neyafege webale nnyo maama ate no singa otaddemu luli olwamwe luli mwebali muno bakyalibo bangi mulamu mulakomera n'abasaniyo mugabo nimujjera mu ambulera mukoliki dikinga urakoze cyane maama urakoze cyane
kisaawe Sembabule Kyagulanyi wakubye olukuŋŋaana yeeyambisizza embeera ey'akatemba n'okuzanyirira naye nga enjiri gy'abadde abulira yakugezaako kugatta ggwanga lyonna. Mala okwegatta ne tumanya nti oli muganda wange wadde oli mukyoli, oli muganda wange wadde oli munyankole, oli muganda wange wadde oli muganda, oli muganda wange wadde oli muteeso, ne tumanya nti ebitunyiga bye bimu. Bw'ogenda mu ddwaliro nga tewali ddagala tebakubuuza nti oba oli munyankole oba oli muteeso. Bw'ogenda ku nguudo embi tebabuuza nti nno kati abateeso mutambulire wano abakyoli mutambulire wali. Baatwawula nnyo ne tuuka ne mu kulonda ne bamanyi bulungi nnyo nti mwe bagenda babatambulamu nga babagamba bw'onoolonda Bobi Wine omuganda bagenda bagoba ku ttaka. Nawasa mu Kongo, nawasa mu Sudani. Kakati ndi wano bategeeza nti ekiseera ekyo twawulayawulamu kyaweddeko. Kyagulanyi ab'Essembabule abalengeza Uganda empya gy'ayagala okubayingizaamu nga bamukwanza obukulembeze. Uganda empya ng'obugagga bw'ensi buyamba ffe. Uganda empya gy'otogenda kuddamu kulaba pulezidenti abafuuka kumala myaka 40. Mu Uganda empya gyetugendamu togenda kuddamu kulaba nga pulezidenti yayisanga Katonda ng'ayimirirawo n'agamba kati ono yajja okuyitamu ne bwe muba mulonzi ono. Ekyo tekigenda kuddamu kubeerawo. Abategeezezza nti ayagala eby'obugagga by'eggwanga bive mu mikono gy'abantu ssekinnoomu. Ebirombe bya Uganda byonna babiwamba oba by'e Karamoja oba by'e Busia oba by'e wano. Ekirombe kya Godi bwe kitaba kya Museveni kya Janet bwe kitaba kya Janet kya Sodo. Abagambye okwejjamu okutya kwagambye okubasigibwamu abantu abeeyita abanene mu kitundu kyabwe bwe baba bakulwanirira nsi yaabwe. Abatiisatiisa bano bajja wano manyi nti babeera babatiisa mbisoma mawulire nti kati muganda wa Museveni gwe bayita Sodo yajjayo emundu. Abo batiitiizi naawe, abo batiitiizi tulina bwe tubatuusizza mu abantu b'Essembabule be twasembayo okujja wano 2021 mujjukira ng'amasasi n'ekiyagasi byavugira awo mu roundabout bannaffe bangi ne babakwata abalala ne babatta naye twajja tubagamba kamera kyekyokulwanyisa kyekisinga twakwata buli kimu ne tukiza ku mutimbagano ne kibuna ensi yonna okulaba nga tebatukuba tiyagasi ku mulundi guno okulaba nga tebatutemula mulundi guno si kusiima kwa Museveni ne waali nkakasa gamubugumye. Kale munatusonyiwa tugenda batemerangayo emboozi y'NTV buli Kyagulanyi atambula kubanga olabira ddala NTV nga mbutuufu eri on point eddakiika zibadde mmeka si mwenda mwenda. Mwami Museveni basomayo eddakiika mmeka oba basomayo mmeka neziwere 5 zibeerawo mu 3 ne bamwogereko ki bamwogeddeko okuva mu 8 mu 6 bamwogere ono omwana ayina ebirungo ona ayina ebirungo omulabye babi bwavuddeyo n'awujja bendera mu ngeri ey'ekimbejja n'amala omukulu n'atugattirako abadde mu bbanga nakkakkana ne basooka babanga benkana adage kyagu kale tuveeyo tugende butereevu nnyo mu mboozi. Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ayogera ku mukyala amanyitwa nga mukyala John Bosco Kibalama. Simanyi oba katugambe bonna bagenzi ekyokozesa tetukimanyi naddala ku Kibalama y'omukyala kyakakasiddwa yafudde. Kibalama oba gyali oba yafa Katonda yamanyi n'abo abamukwata. Tuweeko katono nnyo ku bigambo bya Joel Ssenyonyi then tujje mu mboozi eno egenda okubeera ng'ekushokinga egenda okubeera ng'ekwewuunyisa. Naku kitalo nnyo kya nnaku twafunye amawulire nti mukyala Monica Nabukenya Kibalama yafudde, yasangiddwa mu nnyumba ye mu Kinaabiro ng'afudde mu ngeri etategeerekeka era tulinze okutegeera ebinaava mu autopsy report. Naye mukyala Monica Kibalama ono azenga abanja bawe John Bosco Kibalama yawambibwa ennaku z'omwezi 3 June 2019 kati giyise mu myaka 6. Prime Minister ow'ekitiibwa Robinah Nabbanja yavaayo n'agamba eggwanga n'ategeeza eggwanga nti Kibalama yakwatibwa asirikale ba gavumenti. Bulijjo tubanja Nabbanja Kibalama aliwa gwe wagamba nti yakwatibwa. Mukyala Kibalama ono Monica afudde mu ngeri etategeerekeka.
azabanja mukyala Nabbanja agamba mukyala Nabbanja naawe oli muzadde naye nina abaana kati wagamba bawange yakwatibwa mwamutereka wabo mwamukwata bw'aba alina omusango we yazza lwaki temukuba mu mbuga z'amateeka tubeerewo tutegeere ki ekigenda maaso ne balooya nga weebali Nabbanja talina kyabiddamu tukyabanja Robinah Nabbanja n'abalala abawambibwa ba John Damulira Bakanata Muhammadi n'abalala bangi. Of course nalaba spokesperson wa UPDF Felix Kulaije juzi yavaayo naga nti Kibalamu ono ayina eggwanga lye yaddukamu yeekwese eyo ne bamubuuza nti gwanga ki nti sijja dibabuulira n'otunuulira omusajja omukulu nayogera ebitategeerekeka naye tukyabanja abantu bano eggwanga lyagala kutegeera ate kati beeyongedde n'okweyongera kati weeks eziwedde Sam Mugumya naye yawambibwa gavumenti teyagala kwogera wawe mutadde waliwo bannakenya babiri Bob Njagi ne Nicholas Oyo ba activists eyo okuva Kenya era batugoberera wano nga NUP bawulira nti twali Busoga eyo nga campaign zitandise ne bajja ku lwale yafeemu ne tubeekanga nti yemmwe nti tuze naffe okubalaga solidarity ne tubaaniriza bwe bava ku lwale eyo baali bakomawo ne babawambira ekira gavumenti ekyasirise bakyebuzaabuza tetumanyi wabo bali naki naye nga n'abantu babalabanga babawamba ate nga toyinza kugamba nti bazza musango okujja wano nga bannakenya tuli mu East African Community okozesa national ID yo n'osala kati Kenya nayo kiringa bova mu district eno nodda mu ndala tusobola okuva ne Kenya n'ogende Uganda n'ogende Kenya oba n'ova Kenya n'ojje Uganda naye kale bwe kiba nti muteebereza balina omusango gwe bazza lwaki temubakuba mu mbuga z'amateeka lwaki mubawamba batwala eyo nga teri amanyiwa we bali twagala okutegeera ebifa ku bantu bano wawe bali kikulu nnyo omuntu tasobola kubula bubuzi just like that tasobola bula bubuzi tekisoboka ngolo yabuliddwa kubo limuzawwe yes abantu tubeera n'abalabe kanjogere bwentyo mu bizinensi mu biki oli asobola okukubuzaawo kitegeerekeka n'ebuvunaanyizibwa bwa gavumenti okulondoola okunoonya ezuule yabuliddewa wabuliddewa ani yabadde emabega wa kino ne bano tebafaayo njagala tugende mu mboozi eno emboozi eno ennakuwaza ekwasa ennaku ebyaddala emboozi zino tuzikutte bbiri ne tuzibawo omulundi gumu n'ekigendererwa ekigendererwa kimu byo kwe kusobola okutegeera story eno obulumi obugirimu okutuukira ddala ku baana ba Kibalama okutuukira ddala ku baana ba Kibalama njagala tugende mu maaso bw'oba weebuuza Monica Nabukeera yaani onojjukira omukyala abadde amaze emyaka 6 ng'awenja bba John Bosco Kibalama eyabuzibwawo ab'ebyokwerinda mu mwaka gwa 2019 Kibalama ekisinde ki People Power ekyali kyakagunjibwawo Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero akulira ekibiina ekyakivaamu ki NUP kyali kimukulukutira mu musaayi nga yalina n'ebigendererwa eby'okwesimbawo okuvuganya gy'asibuka mu Busiro North. Nabukeera mpawo ataatuuka mu kaweefube w'okunoonya bba okukakasa ng'abaana be bakulanga kitaabwe bamulabako. Ekyennaku ekirooto kino oyinza okugamba nti kikomye mu kkubo kubanga kakirondoola Nabukeera olumba olutataliza lwamuyodde dda. Ono yasangiddwa olunaku lw'eggulo mu kibaafu ky'ekinabiro ky'amakamu abadde abeera agasangibwa e Seetamagere mu Town Council y'e Kasangati mu disitulikiti y'e Wakisonga mufu. Abantu omukyalo ono abadde abeera n'abaana be babiri n'omukozi. Ye yagamba abaana n'omukozi ati kangende nabe nga maze okunaba nja kuvaayo ngende nkola ebyake. Ye n'ayingira mu kisenge ogenda okunaaba mu kinabiro. Omukozi naye n'agenda wabweru kumpi n'ekisenge waliwo ekinabiro ky'omukozi wabweru. Kati omukozi yatubulidde nti yawulira nduulu yavuga mulundi gumu
yavayo nagenda nagamba abaana mugende mucekinga eki mugende mucekinga emaama kiki kyamutuseko abaana ne bagamba ta maama naku zino tawulira bulungi mulwadde tumuleke tetumutawanye. Okusinziira ku nnyina w'omugenzi Joyce Mwetise, baliraanwa be baamukubidde ku kasimu okumubuulira nti muwala we ali mu kiyigo teyeenyeenya. Yakubye essimu naye nabadde sigiwulira. Kati naakubira sisita wange Rubindi. Kati sisita wange naakuba. Nangamba obutegeddeko ebya muwala wo kunze muwala ani. Nangamba Monica. Nemugamba nagamba mwali mu nnyumba tayogera. Ono atubuulidde nti muwala we tabadde nalumbe lwonna lumuluma. Tabadde mulwadde. Tewali kibadde kimuluma. Ekyasoose okulowoozebwa nti Kandiba Kabenje ng'obw'omu binaabiro bulijjo ate byakyuseemu nga lyandibettemu. Okusinziira ku poliisi, abasawo mu ggwanika e Mulago bakanze kwetegereza mulambo gwa Nabukeera wabula bagubuuseeko bukumbu nga tebategeera kituufu kyamusse. Poliisi teyasanzewo ku mubiri gwe injuries zonna nga tewali omusaayi oguvaako ku mubiri oba ku nnyindo oba ku kamwa. Tebasanzeewo sayina nti mu kifo ekyo waliwo okusikagana. Ekisooka postmortem emaze okuvaayo naye tewali kyamaanyi kyeyogerako kubanga abasawo tebavuddeyo okulaga nti kiki ekyamuse. Onyanga atubuulidde nti ensonga bazijulizzaamu ekalirizo ga gavumenti ewandegeya okukakasa ng'ono teyamiziddwa musu. Baggyeyo samples endala ne bagitwala ku Government Analytical Laboratory Wandegeya bongere okwekebejja okukakasa okukola test endala bakonfaminge bakakase ati kiki ekyase omugenzi. Poliisi etubuulidde nti okwamuka amaka g'omugenzi ng'emaze okuzuula ekituufu ekyamusse okwewala ebyakasobeza ng'entumbwe nnyinizo gy'akuba amabega ate zo gye zissa olubuto. Nze Kibalama John Bosco Kabiriiti Kasaza kimu. John Bosco Kibalama yali omu ku bawagizi lukulwe abasookera ddala mu kisinde ki People Power Movement era nga yatuusa n'obuwagizi bwakyo mu bitundu bya Busiro North eyali emanyiddwa okumamirwa NRM. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2019 omusajja ono yabuzibwawo mu ngeri y'olusaagiriro wabula n'agendera ddala ati obutadda ng'omukadde akogga. Naye ate naffe tetuteekeddwa kusirika busirisi nga bannayuganda nga tulaba eggwanga lyaffe liseebengerera. Okusinziira ku booluganda, Kibalama waabwe ono ebigambo byatandika okumwononekera ng'amaze okulaga obwagazi bw'okwesimbawo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Busiro North mu kulonda kwa 2021. Muna People Power owa Busiro North era agenda okwanganga okuvuganya ku ntebe y'obwamemba bwa Parliament mu Busiro North. Mu biseera ebyo namusisinkanako awamu mu Kampala yankubira simu yennyini nangamba ensonga lwaki sikyakwata simu z'abantu balala bonna ekyamazima nga bwe nagamba baŋŋaana okuddamu okujja mu Busiro North. Ekirala tugumiikirizeemuuko kuba baŋŋamba obulamu n'ebyobufuzi nondewo kimu. Nobabuuza omuntu ali ludda wa kamera zaali zikola emmotoka ya Kibalama we yali ne bagamba tebamanyi. Simanyi oba kamera ku nguudo bye zikola bye bituufu oba bye bikyamu, nze nange simanyi. Monica Nabukeera kati omugenzi mukyala wa John Bosco Kibalama y'omu ku booluganda lw'omusajja ono atambudde kumpi bwoya kumugwa ku ntumbwe ng'anoonya omwagalwa bwe wabula atuuse kufa nga kaweefube yenna gwakoze tavanga mu bibala. Ono ng'ali wamu n'ab'eŋŋanda z'abawagizi ba NUP abalala abaabuzibwawo bazze beewuba mu kkooti ez'enjawulo ng'okuyaayana kwabwe kwe kulaba ng'amateeka gakaka gavumenti ereeta abantu baabwe oba balamu oba bafu. Ne tuteekayo omusango gwaffe olwaleero lwe batugamba tukomewo tuguwulire naye ekisinzo tumalamu amaanyi. Kibalama y'omuntu omu bwe bawandiise be bagamba nti Kibalama taliiwo.
Nabukeera wafiiridde ng'amaze emyaka 6 nga taddangamu kulaba kubba okuva lwe yabuzibwawo mu Juni wa 2019 ng'ennaku z'omwezi 3. Ng'ebitongole by'ebyokwerinda bimaze ebbanga nga tebivaamu kanyego ku kubuzibwawo kwa John Bosco Kibalama, bano baafuna ku buweerero Ssaabaminisita Robinah Nabbanja bwe yategeeza nga gavumenti bwe yali egudde mu buufu bw'okukwatibwa n'okusibibwa kwa Kibalama, kyokka we butuukidde olwaleero ng'ebigambo bino biringa ebyasimatuka obusimatusi, kubanga tewali kitongole kya gavumenti kirala kyonna kyali kivuddeyo kulaga nti Kibalama ono Ssaabaminisita gwe yayogerako kye kimulina oba nga kye kyamukwata. But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso and other places. Prime Minister yavayo n'agamba amanyi Kibalama John Bosco waali. So kyemewuunyisa olwaleero okuba nti baleese ebbaluwa eraga nti tebalina Kibalama John Bosco. Item 6, statement by Minister on alleged enforced disappearances of persons. Can we now listen, attentively listen to the Minister? Bano essuubi ly'okufuna abantu baabwe lyayongera okubakeewa Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda General David Muhoozi bwe yasoma alipoota eri Parliament ku bawagizi ba NUP bano nga kyazuulibwa nti abamu baali mu makomera ate ng'abalala gavumenti yali eremereddwa okumanya amayitire gaabwe omwali ne Kibalama. Searches were carried out in different government data banks to wit Interpol, Forensics, NIRA, City Mortuary, Kampala and Immigration. The NIRA records information of 9 people out of the 18 wasn't available. The data profile lack thereof from the various agencies for the given names is contained in Annex F, and I will refer to each of the names later. Some cases where the lead of opposition attributed alleged disappearance to security had been reported earlier by the relatives of these people as unwitnessed disappearances, and these include Kasumba George, Kisembo Godfrey and Kibalama John Bosco. Anyambe bakomye wakana kange tekajja kudda mu byabufuzi. Anyambe bakomye wakana kange nyagamba Kibalama abadde apulira. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu nako kaweefube waako ow'okuzuula amayitire ga Kibalama teyava mu bibala. Nafulumya lipooti era lipooti eyo bwe nali ngifulumya eyali erambulula ebyava mu kunoonyereza ku nsonga eyo n'abayitamu ab'amawulire era mwaliwo obuzibu bwe twayitamu okufuna be bagamba nti ab'eŋŋanda z'abantu abo abaabula twababuulira obuzibu bwe twayitamu. Me, I've never received any call from the human rights. I've never received any WhatsApp. I've never received any message. So I don't know. Bwe baba nti baba balina abantu babanja nti bawambibwa. Babanje bali be bateebereza nti bawamba abantu baabwe. Naye kati nze wangadya omukazi omunaku nganze nina obusobozi obuwamba. Emirundi egisinga obungi Nabukeera ono buli lwabadde abaka omuzindaalo nga talema kubako bubaka bwaweereza bakulu mu gavumenti kumubuulira ku mayitire ga bba. Nawaayo referensi zonna nagenda mu bifo eby'enjawulo nga ngenda mpaaba okubuzibwawo kw'omwami wange. Nagenda ku CMI na ripootinga ku poliisi wetwasanga emmotoka, nagenda ku CPS, nagenda e Kibuli. Kati kinneewuunyisa era kinkwata ennaku okulaba nti bagamba tetuyina bukakafu bwonna era tetuyina gye twawaaba nti abantu baffe baabuzibwawo. Nabukeera waafiiridde nga talabye ku kirabo kyakulafuba nakwe eky'okuddamu okutunuza emmunye ye ku kabiite we John Bosco Kibalama wadde okumanya oba yafa oba mulamu. Mu kiseera kino abaana ba Kibalama okufa kwa nnyaabwe oyinza okugamba kondedde ne mu kaweefube w'okuzuula ebikwata ku kitaabwe era nga boolekedde okukula ng'enfuuzi.